Olwaleero abaduumira poliisi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basisinkanye ku kitebe kya poliisi e Naggulu wano mu Kampala ng'omulamwa gwa kulaba butya poliisi bw'eyinza okutandika okwerwanako mu ngeri y'okuwangula emisango egiba gibavunaanibwa mu kkooti egyekuusa ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Akulira ekitongole kya poliisi eky'eddembe ly'obuntu n'amateeka Erasmus Twaluhukwa abulidde abasirikale bano nti poliisi yekutte akati mu kuwawaabirwa emisango emingi mu bitongole bya gavumenti byonna. At least 10 cases are registered against police every day. I have been informed that the police will lead in the number of cases where government is taken to court. Ono ategeezezza nga ssente z'engasse zibanjibwa poliisi okuva mu mwaka 2016 n'okutuusa kati bwe ziri eyo mu buwumbi, kyokka nga buli mwaka gw'ebyensimbi ekitongole kino eky'amateeka n'eddembe ly'obuntu kiweebwa obukadde 3 ez'okuliyirira abantu ababa batulugunyizibwa. As we talk now, the amount of money we are supposed to pay is over 12 billion, and this is ranging from 2016-2017 financial year. And the budget I am given every financial year to clear these amounts is 75 million per quarter. Emisango egisinza okuzaalira abapoliisi akabasa kuliko okutulugunya ssaako okusiba abantu okusukka essaawa 48 ezirambikibwa ssemateeka w'eggwanga. If we are to change the status quo, that means we should eradicate the causes behind all these things. We want to see a situation where there is no torture, where there is no detention beyond 48 hours. Twaluhukwa awadde ekyokulabirako ogw'okutulugunya eyali meeya wa Kamwenge Geoffrey Byamukama mu 2017 poliisi yasasula akawumbi kamu n'obukadde 4 wabweru wa kkooti, kyokka nga singa baali basigadde mu kkooti ono yali asabye obuwumbi 8. So if we had allowed this case to go on, which we knew we were certainly not going to win, we were going to pay 8 billion. So we decided to settle this matter out of court, and the award was reduced to 1.4 billion. Ekitongole kya poliisi ekya byamateeka kati kyagala abaduumira poliisi okukiwa amangu ebikwatagana ku misango gye baba baloopeddwa mu budde olwo kiyambesa abawolereza wa gavumenti okweyuna kkooti nga bukyali. In our experience, we found most officers, even after they have been nominated by the Directorate of Legal and Human Rights Affairs, decline to come to court. I don't know if it's out of fear or some other reason, but they decline to show up. Batwangudde olumu obujulizi tuba tetubulese mu budde, olumu abasirikale tebagenda mu kkooti okuwaayo obujulizi bwabwe, so kyeva kati tubangula abasirikale tusobole obategeka nti bwe batuwaabidde basobole okujja mu kkooti okuwaayo obujulizi n'okutegeka empapula ze balina okutegeka documentary evidence, kye bayita documentary evidence mu mateeka, tusobole okendezaako ku misango emingi. Kyokka mu kiseera kino poliisi egamba nti omusango singa gugisinga bagenda kuteekawo enkola ng'omusirikale abeera azizza omusango ayambako gavumenti okusasula engassi. Waliwo n'abasirikale abalala abatuviirako okubeera nga gino emisango bagituwaabira, nakyo kati tugenda tandika bavunaana mu kkooti zaffe nabo tulabe nga basobola okusasulako ekimu ku kitundu ky'eyo engassi kkooti gye n'abeesaze. Waliwo okutya mu poliisi nti singa emisango gyeyongera okuwabirwa poliisi kino kya kukosa embalirira yaabwe anti ssente zino zijja kuba zisalibwa okwo. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.